Olwaleero bannakibiina ki Democratic Alliance lwe batuuzizza tabamiruka waabwe asookedde ddala bukyanga ekibiina kino kitandika. Bano bakuŋŋaanidde ku Laston Gardens mu kibuga Masaka ng'omulamu omukulu gwa kulonda obukulembeze bw'ekibiina. Okusinziira ku mwogezi w'ekibiina ki Democratic Alliance Moses Kasibante basuubira nti tabamiruka ono w'anaggweera bajja kuba bafunye abakulembeze ab'omuzinzi okutwala ekibiina kino mu maaso. Akati lwe lusalawo ebintu ebyenkomeredde bigenda okutambulizibwako emirimu gy'ekibiina naye mu kiseera kye kimu nti ebintu ebyo ate bye bigenda okutambuza ekibiina mu kukola emirimu gy'eggwanga mu kaweefube gwe kyagala okukwata obuyinza bw'eggwanga. Abamu ku beetabye mu tabamiruka ono batubuulidde nga bwe basalawo okwegatta ku kibiina kino olw'ebigendererwa bye balowooza nti bya lwa bulungi bwa bannayuganda bonna. Abantu tumaze emyaka 5 ng'olumu yayimirira we yakyali ettuuka n'okugenda mu kulonda okuddako ng'abantu tikiti bakyazigaba okusinga bo baagala mikwano gyabwe gwayagala gwaba ne gwatayagala. Twakutandika okuzannya democracy omukulu. Omusajja asobola okubeera ku floor ya parliament n'alambika ensonga zisiyinza kumuvaako ate nga mumba wemumanyi parliament yakwogera. Ababaka ba Parliamenti okuli Abedi Bwanika, Michael Kakembo, Mbwate Kamwa ne Juliet Kakande balaze ng'ekibiina kino bwe kirina enteekateeka ennungi eri bannayuganda omuli okutereeza ebyobulamu, ebyenjigiriza n'ebirala. Twagala bannayuganda okumanya nti ebyobufuzi tebitambulira mu kuvuma buvumi bantu nti asinga okuvuma y'abasinga amaki y'abasinga amaanyi. Twagala bannayuganda okumanya nti ebibiina by'obufuzi bibaako n'emiramwa. Abaana baffe tubalekedde ki? Eggwanga lyaffe tulirekedde bakulembeze eki? Bano abalowooza nti byakuyisaamu ggaali kifuli ku kifuli ne tebamanyi na babitiibwa, tebamanyi na bannaddiini, tebamanyi na kabaka, tebamanyi na balangira n'abambejja. Tulowooza kukola ki mu by'okusomesa, mu by'amalwaliro eby'obulamu. Kakande agamba nti ekibiina kino tekizimbiddwa ku bwannannyini wabula nga baakulafuuba n'okulaba nga kya buli muntu nga kirwanirira enkyukakyuka y'eggwanga. Bataasa lwakuba tebakola ki tebamanyi. Mu mbeera efaanawo etyo oba weetaagawo abakulembeze abalina omuzinzi. Mu bubaka bwe omutandisi w'ekibiina kino Masaya Simpuuga ategeezezza nga bwe batazze kulonda bulonzi bukulembeze bwa kibiina wabula okulaba nga abantu bonna bakiikirirwa awatali kusosolebwa. Mugende mutyabe emivule temuleeta nsogasoga n'amapaapaali naye gye mutambulira mugende mukola omulimu munoonye abasajja abalina emirandira eminywevu nga ki. Mpuuga agamba nti singa tebabaako kye bakola mu ggwanga lino eririna ebizibu ebya buli kika obukulembeze bwabwe bujja kutwalibwa ng'obwali obwakiyita mu luggya eri abo abali basomako. Abaana baffe twali twogeramu bikikeneke twaliwo nga tuli bakapere twaliwo nga tuli bajega. Ono ajjukizza bannayuganda nga bwe bateetaaga kukyusa ggwanga okusinziira ku myaka oba buyigirize wabula obumalirivu. Twagala tutambule kubanga tutambudde ne twesittala, tutambudde ne tutegulwa, tutambudde ne tusalibwa ensawo ne tugamba tukyayina amagezi, tukyayina obulamu, tukoleyo ekyo ekinaalera abaana n'abasobola. Olunaku olw'enkya ekibiina kino kyakutongozebwa mu kibuga Masaka mu butongole olwo nno n'abakulembeze balangirirwe. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.